ate nga biri ku ludda oluvuganya ne gavumenti. So abaddeko mu bukulembeze, abaddeko deputy meeya wa Makindye wansi w'obukulembeze bwa Moses Kalungi. So tumuleese wano olunaku olwaleero okwogera ku nsonga z'omugenzi Ssebaana. Nalabye nga omusika w'omugenzi Ssebaana atandise okusiba abazzukulu babatutte mu makomera Kabalagala wawa ng'ebigambo bitabuse. Eruga nti katunoonye mwami Siraje Lubwama yali amanyi ennyo omukulu Ssebaana Kizito bwe batambulanga bwe babiryanga n'ekyemisana oluusi yakirangawo oluusi ekyeggulo. Atunnyonnyola ensonga zino. Ssebo osanyusa okulaba. Nze nsinze. Ssebo sooka obuuze kutulaba. Bonna mbalamusizzaako abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire n'abafuniddemu mwongere okumwebaza. Yes. Ensonga oziwulidde mu famire ya mugenzi Ssebaana Kizito. Ssebaana Kizito mu bufunze yalina abaana bameka? Ssebaana Kizito yalina abaana 7, abawala 3 abawala 4 n'abalenzi 3. Omuwala omulenzi omu yasooka okufa. Yasooka mukulu Ssebaana. Omulala gwe bayita Job azaala oyo omuzukulu Alexander Sencha yaddako n'afa naye. Kati oli yasooka okufa si wa mukazi we oweevu baali bayita Christine omukyala mulala. Kakati n'aba n'abawala 4 abasatu ba Christine Ruth nga si wa Christine. Ssebaana mumanya ebbanga linatandika ebyobufuzi bw'olusuwa ng'olusenga w'erusuwa najja kulwa MP MP okwata ne West ne East Makindye West ne East nga bw'olaba division yonna ng'agitwala lumu. bw'ava ku ebyo n'awummulamu n'atukwasa Bendi Otyaba yali chairman wa Uganda Airlines naye n'akwata n'ekifo. Bendikiti bw'avaawo n'atutuma okuleeta Malikiti yali apangisa Kiso. Malikiti apangisa wa Kiso n'amufunirawo enju Makindye agende mu Kasanga ya kalina twasula n'agimupangisiza n'abalala bamuyambako naffenna twamuyambako. Netukola kampeyini nga Mabikku mwana ajja ali mu YUP. kampeyini yasooka twalina ebikonge ebyamaanyi mwalimu Tumusiime Uganda Railways nga tulinamu Professor Kiwanuka yayambalanga enkofiira oyo nga tulinamu ne waliwo omulala yali mugagga erinnya lyerabidde nga mulimu n'omulala. Kakati ffe nga tetulina ssente abadiddi naye nga Abatunusiime kumpi buli maka 10 bateekawo ttaapu y'amazzi nga n'amafuta bagawa babooda abatakisi kampeyini nga zirimu ssente. Kati ffe kyetwakolanga ababooda nga bagendewa Kanebbeeyo yali neiba wange yafa brigade banunayo amafuta ne bagatuwa otugavuga ne gaggwamu ekira ne gakusindika motoka nkalo nga tulinga abamwagala naye nga motoka eweddemu amafuta. Tulinnya olusozi tulinnya olusozi ne kadodi waffe nga ekyobugagga kyetwalina akadodiko kabangawo netukuba akalulu netukasuula wali Babikke n'ayitawo era bw'ayitawo olutalo lwali lunene bamu amasasi awo abasirikale ba rescue nga bali ku instruction za Beero nga bali banyiivu kati balumya abantu bangi era babakwata nga neyiba twatuula namba liyabwe lya kampeyini bireke yawedde abasirikale ntibaleka nebabaka babbe nze nali mulwana wange nga sininaako buzibu actually ye musajja ye nakolako naye mu north komanda ekitala bya Koni ng'abantu bamwagala nnyo ne ku kyalo kiri nga bamwagala yateerako essomero yasooka entono yateerako ekibanda kya vidiyo yateerako ekisomero ky'abasomera ku Kampala National University n'ateekawo ttiimu y'omupiira yali ne kusakali Victor yali musajja mutono naye ng'ali ku katebe kwakolera yali yasevinga ebintu bye
nembuuza Museveni emirundi ebiri lwaki leero nteeka ku katebe emyaka gino oluvannyuma n'ambuuza kyomuyita otya kozi ayagala kusosola eri neiba wange naye mungulu eyo bakyamwagala ekyavaamu wenamuddamu ogwokusatu n'amulonda ku bwa reserve force Buganda region nga amyukibwa jet mwebaze era nga batuula awo Emmengo bwenva Congo olumu nakavalinga Congo emyaka 4 nakavalingira mu Kisangani wano nekyo okyali mu vision nakavalinga Congo nga ndi monitor kamalayo emyaka 10 nga sinagenda kusoma mu US yampa offer kusoma degree in investigation mu Zulu bagimpa emyezi 3 emabega nga tutegeera wabulayo wiki nga kwembasa omukyala ankubira ati saaje passport ye eriwa nga toleeta kufuna visa wabulayo wiki 2 ogenda mu America koza ani antwala tofunanga bbaluwa eri awo monitor nengenda muza wafuloku nangamba situlina bbaluwa yo nenkubira omukazi nangamba jangu kwembasa agenda kwembasa nampa fotokopi y'ebbaluwa ng'eriko sitampu ya monitor badge receiving nenzirayo nemubuuza n'amala essaawa 3 ng'aginoonya bagireeta n'okusumulula nsumulula ntegeera luvannyuma nebakuba kwembase bakyuseemu omulala atalinze mwababawa embase nebagamba tebamulondedde wano gavumenti yamulonda era bw'aba afudde obanga agaanyi okulonda okulala kuddamu mwaka gujja koosi ya Missouri yali ya mwaka gumu era ne bwe namala koosi abamunta ne basobera nenkola internship mu Missouri University gundi mu Philadelphia enkwayale nakolanga mu kooti nga nkola program agiyitanga if you judge agikolako nawano ku BBS nga Kadaga oyo yagivugirira buli mwezi saayita na procurement kulisobole yagezaako girwanyisa nerema Kadaga n'amugamba gwe wayita Mukamoli naye noba ayise Mukamoli muleke agende muleke era baatabuka nnyo oluvannyuma n'amugoba kooti yamukomyawo Kadaga ezo ntalo ndala kaakati bwe tuvaayo Sebaana soko mmalirize kali gundi balabi monitor olwani yali akusimbire kuli office yalimu ebbaluwa yalimu mukama wange okuto wafula bwamala ogiraba nenzirayo ne bampa visa sayina passport by the way that time nanga magenda ofuna visa waliwo omukozi munange mmonta bamuyitanga Kirige kabiyafa natwala wa commissioner na visa nagifuna olunaku olwo passport wagifuna bbanga olunaku lumu nofuna passport nogifuna ne bagikona mu bagenda wa commissioner kati visa ne bampayo apukipu mitwalo dola 6 sali sente mu biseera bampa ne dola 2 bagamba watuuka wali nga tewali akulinze kutwala ku hoteli ojja kutuuka ku Friday lwali lwakusatu Friday abakulinze ojja balaba ku Monday kati zino apukipu 6 zikole ki zikuyambeko kati nalina story zenkola ku basajja balaba nga simumanyi yankoleza story nnyingiko ng'atwala akatale nakasero market n'owino mu biseera bya Sebaana kati nasooka kuwandiika story ku Tumwine yali town clerk naye sirina komenti ye nemunoonyeza ennaku nnya nga tankwata lumu nemusanga ku luggi nga ggulawo nemuganda ku komenti nenjagala ku ttaka Museveni agamba walemesa investor wali ku ssaawa ya Queen awo awali Railway crossing awali container booleza emmotoka wali ekyengulu agamba ebyo ojja kudda ndi mukanso ne mukama wange ojja kudda enkya story yagimpa ajaga ate no comment yennemeseza nempandika kanoti nenkawa Sebaana nakawa muyambi wamuyita Lukwago agenda okulanga awandika nentwala comment ya Sebaana nenkola story sawa 11 Subuga birekerawo yali aidiwe nangamba waye Siraje Sebaana akuyita meya akuyita konze sisi agala mugere kweli story yakwaddeko comment konze story ngifaili ewe daga ajangu ya doji faili nze jangu tukwe motoka konze nne motoka wa nsabe motoka nengenda ku nasanga Sebaana nitumwine au nikira Sebaana yamuza vuza yeye cha Siraje nafuluma
tubamwaba tugalaga amasiraje musajja waffe amawulire story eriyo yakubuuza ye muyisiza ko tumwine story yetetunda siraje asili marketing manager wa Zepa sisize sawa story fuluma leta salawo nzogwaye kuwandiika nenteekayo oba basifulumya batafulumiza daga kati nkoze ntya okutafuluma ne mwati kirungi sigana yantadde kono nawe mbeje ngende nyongeremu kwenva wano ne motoka ya kambo yes nyongeremu ekirungo ekikyo nagamba comment none kumacha koza secretary wa banga basiri kwa kweli ya nsumka jja kuleetera we nakeera ku macha nsumka yatwala kati nga jjayo ekibaasa nga mulimu intelligence report ya Museveni yawandikanga complain nga jemu page ezimulumiriza yenga ye nangamba genda somemu eyo comment yange jajijjo nemugamba Mr. Town Plan yorege covered ate kimanyi school council kitamu kitivu mukama wa nali eri mugenzi makendi isebe nali minister wa works wa leo kijjabu alungi kijja nemugamba report yondaga ebulamu enzi nabi njagala kinna ya kuteekamu ate nakitaddemu nako nagamba ani editawo nemumubuulira that was Monday olwokunemyinda story olwokuna nenkerera ku computer ngenda okusanga kuliko numbers ya story nenga story wagidiriti baali bansindise mu kooti saagendayo nenzirayo ekanano na report nenziramu nenkola report story mpya nengitwalira Kevin yali above nga story nagiwandika bagisangudemu naye ne report yiyo nagamba gireka kumande yali eri story nga ukwesisi buli omuntu akutte monitor akati entegeera nti ndi mu maggwa basajja balaba nga nkubira Hassan ngamba Siraje ono Hassan nga salamu alaykum nangati gwe Siraje lwanti nze Hassan koze honale ogamba ti honale nali mumanyi bamuwako twaliko naye mu Entebbe kumala ennaku 5 nga tulwanyisa abasiraamu gundi ebago lyokuwasa n'okufumbira ng'omumanyi nga bayise Sekasenene sekretary wa Uganda Muslim School Canada presenting a paper chairman wa Law Reform Commission nemugamba the expert mu bintu by'etteeka ly'abasiraamu marriage njagala presenting a paper are you sure girete tujja comparinga neyani neyakasenene era bwe naleeta eyakasenene bagisuula mu kasere ne basoma yange kyeka nebifiira awo wampa n'obukadde busatu awo bwemanyira Hasani twavanga tugenda tusaala weyaŋŋamba sinze nze ndi muganda we Hasani oli yali nasa yaŋŋamba nti nambuuza oliwa konze ndi kumanyika fuluma waweeru wa geeti waliwo omusajja omumpi bamuyita Ibula akuleete wano ku street heights and schemes wendi clean nfuluma omusajja gwemusala simanyi ngeri ki Hasani gyeyamanya nti ndi kumonita essaawa ezo n'atusindika n'omuntu okunkima neŋŋenda ku Hasani yali biseera bya campaign basangawo bakansala abalinze Hasani yali mugagga ebiseera yali wamaanyi nnyo nga ne siba na sente gyazijja ndowooza yayize simanyi naye nja kutuuka waawo yazifuna naye nga tagenderedde bwentuukawo nantumya nagamba Siraje nga gwe tusoose okusindikana naye batukawandiisa sitori mmonika eya Tumwine yasanyusiza nange Tumwine andi bubi era nkuyise kusiima nina abantu abakulaba bangi kwatayo kana akasente nampa emitwalo 8 efuluma nangamba enkya wali ogenzeeko mu Lufula wali oyideyo ekyenkya erayo ekyenkya yajja kutwala tengenda nendi ekyenkya Lufula yantwala nampa emitwalo 8 kati mba ndi awo ng'ewaka wanyirira nga Matembe minister wa ethics nga simusikanangako nga simanyi ne yajjannanga mba Siraje oli wakoze ndi kumonita yangu wano ku ofisi yange konze kamala okulya ekyemisana nja kuwana ekyemisana ngampa kiddo kino meya Matembe nakikuba mu store ati ngekyo nga kimitegeera luvannyuma naye kyava w'abasajja balaba n'ensirika
mani abasajja balanga mpise ku makago yapitanga ebugoloobi naye kuno yapita eno muziga alina ennyumba yali eya mwine yali wa UCB na underground yawo kumpi newava muno agamba kampuni zino mukaaga zisaba kontrakta kutwala akatale bannakasero n'owino naye nze ninamu emu tugenda okole story nga gwolaba okolemu story ng'olaga eriwo esinga kuginaayo ngankola story kati mukugolinga kakizuula nti story azimu zaali mumanya g'abakazi naye nga z'abasajja balaba nga gyeyaziyisiza eyo yaziyisiza nkola story series nga bbiri zifuluma nga mpeeyo akasente kati bwenfuna gundi egenda mu America nakwata ripooti ze nga ziteeka mu bbaasa nazitwala wali heights and skins namulekerawo kanooti ngenda mu America mu nnaku 3 naye ripooti yasimpa nzirese wano nga nkubira nase aje ogenda otya nga totutte soda ku nnyonyi gamba Lukwago agenda kuwa sodawo ngako kaddo kusatu Lukwago bana muwaako nkaaga ngenda mu America ne sente nazo wakaziseewo awo eziri ayo mwaka nkomawo nasanga akatala akatutto nasanga akati bwe nkomawo nasanga mwenkayana nga basajja gundi asimbye kuli Lukwago agamba sijja kugaba tutalo lw'abantu Lukwago yali akolangani gundi ono Sebaana aganye okubugaba kati bwagenda ebweru abantu baseba ba Hasani nga bagamba bagendewa mukyala Sebaana bamugamba tutalo lw'abantu omusajja agamba minisita yamutuwa n'omwayo milioni lukaaga nabakomawo kati omusajja agenda okudda asanga omukazi akanga mugamba naye gwoli musiru gavumenti egabye obutale bwayo gwani abulemisa ofiirwa ki baleke babatwale omukyalo oyo amusendasenda kati amala omukoonakona olwo omukyala ki Christine Namiro yabeerawo yekkaawo omulala yamuwasa luvannyuma ng'olyanobye eyo naye sitori zijja gituukayo nga balaba Sebaana nga bamuwa oba milioni 8 nga bakamufai awaako akatale aka olondeeko Owino oba Nakasero nga bamwongera akasente kesamanya nga bombyabuta sente baddanyi kati nga abagamba kati kanso yange eneetambula etya nga bagamba nga bajja nga olwo asimbye kuuli omulala bamuyita Rufiti Kijani tawuni kla yali wabulabe nnyo nga mukazi w'amaanyi kyotafiire yamuwa bbaluwa etwala ku workshop Katonda wange mu bitundu ebyenjawulo mu nsi 3 ne balekawo tumwine akutula eddiiru era yagikutulira mu wiiki emu n'agigaba olwo tafiire naye amaze okulya akasente nga tannagikutula Sebaana agamba bakansala bakoze ntya ko basajja balagiyita special council naita special council Sebaana yatuuka awo Sebaana tanywangako kyayi mu hoteri iwa amunyowaka oba kuswika kuba amataage yagajjanga eri ng'alina emidaala mu Owino 5 bakazi abakadde batunda nga naawe omukozi wa swika olina kunywa wano kyayi olina kulya wano mmere eva mu kyalo empaata teri kujajaamya sente yonna erina kuba yiye mu Kampala mu Uganda ng'agula mawulire kyekyoka kiyasaasaanyangako sente mu Uganda atambulanga naye ng'agulawo Vision Monitor ne Bukedde bwakuwa 15 gwatunda amawulire ayagala balansi wa 12 mu 2 Monitor yali Bukedde yalina ku 8 lumu ow'amawulire yamugamba nti ebibiri sibirina nga tofaayo nena wali ku petrol station ennusu bibiri osabe change bamuleeterako milioni 2 ng'ali mu ofiisi ng'oli yamusayiningira n'afuna tenda n'eyitamu namuleeta milioni 2 obwa green amuga zino ziri 2 nti n'akwata ku lugalo natandika okuzibala ng'omubuuza bwekitawera osawawadde muwi nanga basajja kaakati Sebaana bw'ajja mu kanso ng'abagamba naye nasuze enjala basaba n'abakansala mumperekereko waggulu woteri awo ku stewol waliwo woteri waggulu nga bagenda okudda nga fayiro zitudde munda mulimu
ebbaasa ziri mu dollars bayitiza ekiteeso ekyo eddakiikaaga obutale bwonna nebukola nebugenda yababuuza n'obabuuza Sebaana byali atajanga kusomera ne Sebaana University wano kyatakolidde Kampala Ruth agenda okudda ng'ebintu biri mulaala ebyavaamu yali azaamanya emisolo ng'emyaka emeka basajja balaba mpozi yazimbawo awo akazimba akamyufu awo ku katale awali paaka y'akatale k'enakasero ako ke yazimbawo kyekikulu naye n'abajjamu ate sente nnyingi nnyo ng'awaabye nga ze yafuna yafuna obuwumbi 169 obuwumbi naye teyazirya yokka bano be baagoba abalala atone gene yakafwa esaida bumba ejjukira byeby'abatwala ebyo ebyabagobya yagamba bwe madda zirya mu zikatuddeyo tubale tutemeteme bagenda okuzuula nga ne basaida bumba baziryako ekyo nekikola ki Museveni amunyiga luvannyuma nga atandise okuyingirira ebintu ebyenjawulo amugyako yunivasite eyo nagenda akola Dar es Salaam n'agamba pulezidenti waayo enayo yange n'amukomeza ddala yunivasite no yagimugyako yamala yamuzza mu kampeyini yamuteeka okukulira kampeyini ezo ezemba n'amuwa biliyoni 24 n'addako engulu awo ekitegeeza muzeeyi eyamwavuwaza of course ng'omunyiza towona so Sebaana bwetulonda wetutandika okulonda Kijjangu nga Pulezidenti Museveni atidde Kalinda Kuranima yali omusomesa yali muwandiisi w'ebitabo yandika yali oba RDC yandika obutabo bungi obw'olulimi Oluganda n'obw'oluzungu yaddamu News Oxford Court bagiyita batya ne bateekawo by-election ne tuleeta Kijjangu Abudubuye yali deputy we naye najja ne tumukuba akalulu nga Sebaana yatuyamba nali omu ku ba top 10 abalonda kabineti ya Kijjangu ono Deo omwali ne Mustafa Sebaana yali coach ya headmaster wa civil demonstration school nabeerako kuwuma oluvannyuma Mulangira n'alwana nnyo okungu yamuteeka ku kibuga electoral commission mukyala we Sebaana bwe yamugundise lukwago bwe yamunyiga yamutubako n'agamba nti ndi wano naye sifuna mukyala musajja azijjako pasente mukama wange ate abagenyi bwe bajja basaba gende wajja ti sigenda kudda mulundi guno ebyo mbifuna mutwalidde baana ba Sebaana abayambe kuba Sebaana nga tannafa yampa omulimu gw'okuwandiika akatabo kakwata ku bulamu bwe netubaga peegi 12 twali tulina omuwandiika yamala emyezi ena nga tatuusa sente zenjagala yagamba wundo yali mu monita namuwa obukadde 10 n'atamuwandiika njatwala 7 nenja kuwandiika tetutandika Sebaana nga sigooga nti pasente nali mwesiga nga manye bwaga nti nja kukuwa aba ajja kukuwa naye ngaokuzifuna Sebaana nga tezaali nyangu nze nagendako mu ofiisi ye twawandiikiranga ku Sebo Green netuwandiikira ku Siko Ebombo oluusi alaka nga tuwandiikira essaawa 2 ennaku nga 3 wiiki nga bamugamba okuwumbula nekwebakamu wakati w'essaawa 10 ne 12 nga bw'omutaku 10 okuva ku mulala nga liberaaji ku 10 omutano yebakamu ng'akyali meeya olwo ng'avudde kwa meeya nga talabana kukwaku kwa meeya twagenda okulonda enamboole constituency yaffe ya DP ekyalonda nga waliwo abawagira Charles Kyagala n'abawagira Mabitu nga tulina gundi executive B kati waliwo profesa yali akulira ebyokulonda Sempeebwa agamba bonna balonde bwe yavaawo bone naga teri kulonda mweronde mumu alonda olwagenda naga temujja kulonda kasita Pulezidenti wa Sebaana wammwe ajja kubatuuza internal azikole ki azimalewo yazimalaawo tuwali okuva mu DP tujjanga independent netukola Social Democratic Party yamabikke kyetwagula ku Nabiira kyali kya Nabiira kati bwe tugula Social Democratic Party twalina omuzinzi mungi twatambula disitulikiti 8 netuzironderamu obukiiko era mu kulonda okwo kwa speed twalondera nabunoonya
gundi era omugenyi omukulu yaliyo minisita wa ethics bwena kuganda Maria Matembe netufuna bameya aba dipi nga talina twafuna owekawempe ogakigwa bata netufuna ne azira nali deputy national spokesperson ngaze deputy wa azira yazira weyo bugazi meya tufuna ba councillors 17 kuva mu kibuga byala aba SDP wano mu Kampala twafunawo mwenda DP nefunawo 10 NRM nefunawo 10 n'aba nga mwalwana tugamba olwo nga tufunye ne Sebagala Sebagala wa kabi tufunye ne Kalungi Kalungi atwekubako bamugoba mirundi ebiri oluvannyuma Sebagala amubuuza bwe tukuwagira onaatuwaaki yagamba mwagala ki Siraje yagabikitewo yagamba kati tuli nyumba tutuwangula tugenda e Nabinoonya Abika amubuuza nti tuwe kabineti yondiyo kabineti wange vice deputy wange ye Sebagala ono Siraje ngenda musabira bwa deputy omugamba bwa deputy n'okusaba okotestinga oba kansala sagala kifoto sagala bwa deputy nga kujja kubeera odindabe kansala ajja bamulayiza Sebagala amugamba amutumira nakatya yali kansala mugambe bwatalonda lugwana sijja kukola gana naye nga meya Sebagala ye meya wa Kampala amutumira n'owokubiri agenda okulaba nga mabika adduse kukulayira adduse abuuza mabika aliwa gyagambye otolonze Siraje ngambite bali bano baliko Sebagala sente bamuzaaliza naye katisobola kugemera bantu bandeese nondera kabineti agamba gwe deputy gipandiikira awo kakati Sebagala muwe obwa education ono yali RDC waayo yafa kati muwa secretary wakiki kati gwe saawa bamuyinga mu Utoda muka yali awo entisane zimanyi engamba bano beerondedde n'omukyala namujja Kibuye oyo mwerondedde kuwemenyi kuba yali amuŋŋambye erinnya ng'alikuze ye amawe ebbanga tebamulonze paka oluvannyuma bwe yalayira nga n'okukankana akankana nga tutandika kisanja nga tukikuba kakati Sebaana bwe tutuuka ku bizibu bye nga aŋŋamba kuwandika kitabu biography tukanya tutandika kyatugeemu omuzaale bwe bazadde be balina bazadde atula wa Profesa Mutuwa okusomako afuna atya okukola ntambulira yatandikira mu national insurance yatandika ebyokugula ettaka n'agula ettaka n'osinga n'olemwa naga nti nze siteeka na ssente zange mu bbanka nteeka mu ttaka wali zizaala emirundi mingi twali naye mu kampeyini za Buganda nga tuli kulambera Semwogerere Paulo Semwogerere nga bukumpi buli disitulikiti enkadde akugamba olinawo square mile nawo kinona kakati tutuuka okuwandiika chapita ey'omunaana tugimaze yandaba alogera akasamerero nemugamba wumulamu onaatereera yali mulwadde olwedde naye nga tannalwala yantwalako kusebo green alina woteri nungi nnyo ekukasa agamba sula omwo ne mukazi wo ennaku 5 olye onywe oluvannyuma osinkana era bwennabaana nagamba kati eyo njibawa gundi mujjako yanwala emikolo gya kansi obwereere naye nga ebyokulya n'okunywa mugula wano nga ngenda ngamba sipiika Kalibala kibatuwadde ekintu kansi eddaka egenda yabwere sipiika ngaagenda agamba maneja wa Sebagala nti otampa miliyoni emusigenda kuteeka wano kansi maneja nga nkubira Sebagala gwomanyi kubukodde akuwa kyobwere ate zijjawo miliyoni egyenkubwa nga n'omusala siweza miliyoni amugamba Kalibala oli wa DP nze mu DP nagwayo naye nnumirirwa ki DP okumanya nnumirirwa DP bwetuwangula akalulu twagamba DP tumugenda kuba washifula nga sipiika DP neegaana nti simba mututegeerera tujja kunoonya owaffe ffe tumanyi tetwakola kwe kugenda nga abasazi ekiro oba NRM twatambula ekiro ne mabikki tugenda tuboogereza mutuweere sifula nammwe mutuwe owaffe nga batuwa Godfrey
ono Godfrey Asimo wenna mungona bagenda okujja ba DP okunoonya akalulu muba NRM muba DP bannaffe ng'akalulu akamaze ekiro era obululu bwamu bwabwe 10 obwafu 22 bwaffe twali 9 bali 13 nga mu basinga omuwendo nga bwe basinga enkolagana yagiraawo mu byaki era Sebaana yanjigiriza oba owangudde toteeka kuleeta babomukka mu kabineeti ye mwalimu ono omusajja yafiirwa omwana we awo wezambya ali minisita we n'omulala wa finance naffe we twajja ku kijambu ku kalungi twaleeta aba NRM babiri ku kabineeti yaffe mubateekako era ekyo kyayamba kalungi kuba bakansala bagugumukanga nga baagala musensalinga nga bano Sendiisa Sendiisa neono yali RDC Kagolola nga badduka ewa minisita kati kiraka wa Barano Adolf tukubanenyakubatugoberamu tukakasa muli nga babiri nyamu era sensha ya Sebagala yamu Kalungi efiiraawo kubanga twalinamu abasajja be nga tugamba mutukulembere kino ekintu kyammwe namwe mukiryamu kati twalina kanso nga bwekyo nga tulina minority aba DP nga tulina obuyinza bajjanga mu kanso nga bwotulaba awunzewunza nga tugamba Dr. Kiwanuka akola mu kabuleeti tugamba asinza okutukuba ennyo kutwakuwa contract ebintu byala gikulira mu basayidi byoyakatambu muli sayidi kanso etambula kwegamba ebyobufuzi okuva edda bwe bito bwe byali bwebiteeka okuba yagana kyeyandifuze wano sebi abasinga baali baddipi naye yabatuuzanga nebatemaatema bagenda okujja wali bawangaalawo katono nga kiteeso kyayise dda ebigwago kyekyamufunisa obuzibu nti balonda baamala okulonda onalebo beti bakirekera namugamba bakatuliki bamuwagira bagala baddipi ate nga kituufu bamuwagira natwalako gundi mikwano gw'abakatuliki bangi okuva edda era abakatuliki bebankoze embuya n'essomero lirimbuya Our Lady of Africa ku kyakyabo era Father Agostino yateekawo ekiwandiiko ne Father William abaana bange yonna benzaala bamala kubitawo era bayitawo ate ya bbeeyi bwe bajjawo ne batwala bwe zirabiki ne bakenenulamu obukatuli ne batereera naye nga amagezi amalala bagagyewa n'ettaka ly'emiko lyabakatuli ya so Sebaana bwetumala okuyita mu muyaga ogwo Sebagala aganye okulonda abadipi bagamba fetwagala gundi ono basula okubeera diputeo Sulaiman Kidandala kati bamala okukyogera baleese abantu aba nejjukira emabega nali mpandiise mu obuzaava Sebaana agenda kulonda Kidandala nesanga ng'amawere gafulumye nesanga Lord Mayor ku madaala ga High Court nagamba gamawere ogagiwa gowandiika emugamba nagajja mu nsonga zange oli mulalu solowooza nga nakumwana oyo genda ogasanguleko nekuziku nagana omuntu teyakomawo nakubira mukama wange essimu agasitaaji aleese kampeyini z'amabike kuba yavuganyako ne mabike olwo muli kwagamba ngenda kulonda Kidandala gwe sirowoozanga nako omusajja ampita akasoosi zo ziriwa nemugamba soosi zange zezino nazino nagamba lwaki nyerikwago tubamuuliza kozi namugenda kukwana nasirika waitawo emyezi ebiri nakalonda oluvannyuma namulonda nga mwendi mu Chambers naleeta amajjaga Kidandala ebiyiga yayo akiikirira Makerere kati aba NRM kati ya personal assistant wa Honorable Mwezi nebagamba twe mukabuleeke tumale okwegeyamu tukuddemu ani gwe tugenda okusika emyuga mu babiri ebagenda nebakozesa biyiga endagaano akole memorandum akolagane n'aba NRM bamuwangire ku kalulu kumbe Saala Kanyike abitegedde ajja kuba avaama lotimenti oli asayiniza endagaano okwakozivwako era mu kuvwako mu busungu yayita linnya lya Kidandala nga naye tamugye ku mutima era Kidandala ojjukira ti baganda omusayingira namala kutukwatayo kitoogo bakansala ne bakkiriza
omusayiningira bamuwe ate Lukwago n'agaana gundi Justice Kasarira bamugemerere mu lipooti amuggyako nga tamusayiningidde era sente ze yazifuna luvannyuma ezakidangala ne Lukwago nsi yali azimuwa n'agaana ne batabuka bakazimuwa ndowooza biseera bitakyazibanja ezefuna kakati awo wewava Ssebaana okubanga mukwano gwa yalwana nnyo nayokubira kalungi siraje muwozi okagaano kituukolo ki kituukirize bwe tutuuka ku chapita ey'omunaana nga ndaba agonze emugamba sooka wejjanjaga jakuta nambuuza ati ekyoyina ngudde ne mugamba ku lulwo ojja kufa jangu saawezi naye oli najjanga munaana era kuno twalumalaawo awaka jangu saawa 2 ez'okumakya n'omuzukulu oyo kubakoba mwali mu meeting mwali munju atulaba teyali nga mu meeting yali akola bibye yali muzukulu waawo Ssebaana n'atandika okumpa ddatta w'abaana be ng'atandikira ku mukazi we Christine Miro nagamba nalwala nengenda kwembasi mutabani wange owokubiri bwafa mukazi wange yagenda ebweru kati bwendwala nengamba kanendabe ku famire yange agenda kwembasi ne bakirekera awo bamugamba the John Ssebaana did not know his day. Prove you are not the one. Because Ssebaana nti ate omufu ayogera zuno nga bagenda mu kompyuta bamugirayo Africa nebagimulaga naga omumanyi ono nti yani ya Christine Miro omuyita otya omukyala wange nagamba yakubika iwafa sooka otegeragane naye okomewo tutuukize era Ssebaana teyagenda mu UK yagenda mu US ewakizito omukazi oyo Namiro ewakizito ewakizito yeyafa nangamba mukatabaako sigenda kuddayo wakijja kufiira mu Uganda namuyira Kizito Kizito muganda we mutabani we kyeyamukola ono omusika nayagala n'okumujja muki mu nnyumba nga mulwadde bwagenda amuteeka awalala agiddaabirize nga sizagamba ennyumba si nfu etonnya mu galagi alina galagi 2 nga temubeeramu mmotoka mubeeramu mmere yakulya ngaleeta emmere epaata n'ayiwa omwo neyengera ate abaana alinawo bazzukulu naŋŋamba ndi mwerabi yakufa nga sinagwa ku magumba kigakunde ekijja atandika okutunda ekijja tetogeerawo nawemeze byakatunda kakati bw'amala okwogera ebyo n'ayogera ku muwala omulala yamukooli nga eteeka 10 bamuyita Florence wanekayaza n'agamba n'omulala n'amwogerako gwatayogerako ye Ruth yali wa mukazi mulala bwe yazaalamu oyo era Ruth afa olunaku Namiro lwafa ibafa ku lunaku omu bamuziika bamuziika eri waabwe kuba ono yali wampega kakati Ssebaana bwafa nga tannafa kolo namumaliriza saa 12 ezakawunguzi nfuluma nyambadde nengato natumira oyo muzungu mubagobaka yajja nagamba kino kyekugamba sikyakuwandiika mawuli naye kikulu okusinga n'ebirala bizize kukulya bwenfanga ng'oli mulamu babagamba abakungu bakkirizanga owa famire yange bakulembera amaziga of course nakisobola mubuuza lwaki yali ambuulidde omu ku omu ebibye naŋŋamba nti emugamba tukola tutya ogambanga honarebo mugabiseggena gabyamajja bw'abanga taliiwo ogambanga Saala Kabike nemugamba Saala Kabike wammaama naawe oli wammaama tolina byoyogera Namiro nawasa wammaama ono oyinza omuyita muganda nze namukuza mu byobufuzi so sali mu paati ya famire nemugamba lwaki wawasa wammaama nagamba yasooka nangweka eri naye we nakitegeera nentegeera n'okutegeera nti maama ekola ki ewasaŋŋana naŋŋamba nti Saala bw'agaana nemagonawo obanga bombi tebaliyo ogambanga aba-GP nebeerondamu omuntu nakulira amasimu naŋŋamba oyinza okutya okuwunya
baana bwayitawo ennaku n'alwala nemwana kati yaddamu kwogera ngenda ku kitanda ng'eriyo mukyala we n'entebe yali aŋŋambye nti yamuwasa ng'ono ategedde ebimufaako agenda ne mulwana ne Saala Nkonge okwanjula Saala Nkonge namubuuza n'abyumbulira mulwana sambuuza kuba yali yafudde n'aŋŋamba bamuwasa n'omukazi namukolako interview kakati bwe najja we nagenda Nakasero ne ŋŋamba omwana ne Lukwago Kizito bw'ajjanga namugamba ndi lyankubira namugamba taata wayina byaŋŋamba okugamba naye ng'afudde ate saagala afe era sijja kubikugamba nga takoze eki naye ombanga omukisa we mbanga nange ndi mulamu nombikira mangu nenkubulira ekiddako namuuza gwolina ekiraamo kyo nemugamba alina byaŋŋamba simanyi oba gwekiyita kiraamo nga era bwe yafa yankubira nga ndi mu monita aŋŋamba taata afudde amanga kiramu kensinga okwagala okusooka obituale yena yagiwandi baali bamubikalikajja nga abamonita nabagamba nina akatabo k'empandiika nga agenda nakuntuma omu ku baeditangi akeditingi nebaŋŋamba nkuwandiikirire era byafulumira ennaku zonna ziyamala nga akola ki nga tubannamuziika naŋŋamba kyafudde nekiteeka nemubuulira taatawo lyeyagamba nenkubira ne Sseggona nenkubira ne Saala Kanyike ngenda okuva ku monita ekiro ng'omulamba tegunnajja kansanga Sseggona yafuusi nenzisa ekikolo nenoonya Kizito nemugamba nina ebitwalo byempandiika neno ojja kufuluma nakya ojja kufulumira ennaku 5 naye abamonita baŋŋamba katabo konna kenawandiika nga bawe bakagula epeegi 10 ate epeegi ziwera naye katawo yali akamuwandiikira naye ekyo si ekikulu ebyomusa ekikulu kiri akawandiika katawo yayogera tokawandiika katawo ekisiika tujja kwogera nensirika kati omulambo ogwatuuka ekansanga gundi Museveni najja Museveni yajja siriimu naye nali nvuddewo enkubira abamonita president yazze naye musindikeyo lipoota nagamba gwoli okumpi genda saagala protoko ya Museveni nti ate protoko kikumufu kati n'abakungubazi banaabagaana mugenda nengenda nasanga ayogera ne Mawu waali ne Sseggona waali era Mawu yamuyita nempira ng'agamba mwena bamulwana abagagga mulina amawere mubanka nmugagga atalina bbanja afudde talina bbanja mubanka so afuuke kyakola ki kyakulabirako kikulu n'agamba ono yajjanjabako taatawa ate nga Sebaana ye yaŋŋambako nnyina yajjanjabako nnyina nga Museveni ali mu nsiko tinendabange bikola kibikwatagana kati bwempandiika sitoola ekiro omulambo gwali gugenda Namirembe ku kyaki nenkeera ku makya ne bambuuza sitoola ogirabye naye ekikola amawulire tekitaddeemu nze kiki nti bagambye ababaddeyo nti DP kati yeetunda bwetuuzi DP bali mu kwetunda nga bamalala konja kisakiwulidde naye natuuse ayogera agamba tofaayo balabika bakyogere tokola toliko tunoonyeze komenti okuva wa Mawu nekugera Mawu n'agamba mpawo WhatsApp message kubanga tuli entetegera kusaba kwa omulambo gujja wano ku sipo ayuke kizimbe kyekyo kugombowewo lwalina kusaba kuva Namirembe nze nenoonya komenti okuva wa Kenneth Poka Kanje agamba bwe tuba twetunda ye muguzi tuli bamalaaya ndiyagula bamalaaya neteekamu komenti kumande nabusayi naleeta recording ngagamba nti twetonde Museveni tanagambako nti abaddikiyo bakola ki betunda ne bampita omuzungu agamba twetonde konze mwetonde naye mugyeko bayilayini yange kubanga sinze naleese ange mwe mwagiŋŋambye nze kye naleese ye komenti
kati nagamba oyagala otayagala bwentyo bwenza omukolera nga bwenzikiriza okuteeka engala ya biite neyategeera luvannyuma nti akakiriipu bakakuulamu ak'obwamalaaya nentegeera butegeezi nti obwamalaaya bunoze nga mumawayiri nenzirayo mu obuzaavu naye n'obuzaavu naye nali naweebwayo suspension nga ono omusajja yatta omusajja erugogo yatta omuntu erugogo omujjukira tubasiba ne mukazi we Cynthia twali tukamwalinga ne David Kiyonja story ko nalina story nga 5 zenkoze nga exhausted bafuluma mukama we nangamba agenda olabe oba omusajja bamuwadde bbeeyi nduka ku gate omusajja bamuwadde bbeeyi yali afuluma gate nga n'obudde buyise negamba ku condition noonya mu kooti abantu bampe tamuzi kuba muweeredde sibalaba noonya awali TV saawa egenda kuwereera nga bagamba nonyawadde bbeeyi nasindiseyo dda message nibamuwadde bbeeyi noonya ki tamuzi kati nga nziramu nga nsindika spin avuddeyo waliwo Richard bamusindikira message bakoze eki bamuwadde bbeeyi gasanga bamujeyi bamuwadde bbeeyi nga mukama wange Julius Musime James nga mpadde suspension yangozi ngenda omunyonyera nga ngamba nti tewenyonyodde kokonza ate nzesaze wano natuukidde mu kooti ale tujja kutuula konza nzikiriza ndabye siwuja bambukule nga ngenda bandi kusimba eyo gye basobola okumpa suspend nga sinava okumonita nga bikyaki ankubira oliwa siraje koze fuluma simba mwankwagala baŋŋamba bava ku okugamba jangu ddeyo wakati waba giwali njukira gye nasooka koze sirina mutawala naye kamaleezi bamiriza tetulina story story kotera okubeera neziri nazija magamba nina ssatu nasebagala yalire yatunatunamu nga gamba nga bangamba tukoere yasebaggala kati temagakanga yenzikoleeka jangu wano mu ofisi yange kompyuta yii nanyikubankuba ng'ayita baidikazi agati eyo Lydia gaje akomyewo sikoza application Sebana ate yanzijayo nenkola ki nembeera so Sebana mbandi awo tumaze okuziika ng'abaana batandika okukaawa ababazzukulu bapadde babagyeko emmotoka babagyeko n'ekitanda omwana ng'asula wansi ebifaananyi balimba nga noonya maama waabwe ono omuto ng'amuwulira taata we Sebana yali yaŋŋamba nti oli yamuwa ebibimu nga mulamu tabanja naŋŋamba n'okuŋŋamba ebintu byeyagaba nga mulamu kyoyo Kizito yamuwa enju e New York kubakola mu World Bank namuwa n'enju ekisaasi kalina nakatenaggwa n'oyo Jobu namuwa estate ekibuli naawe ku maaso ga Kampala International University naye okaproti akaliko kikeni kinaiti nako nakola ki byonna kati yabibajjako n'agamba n'okugamba oyo Kizito nga yabibajjako nemugamba nti Kizito bali bweru nasooka kulaba kiwanuka atana wa Sebana gamba omwabaana bano bayisibwa bubire nagamba nti omwana oyo nange namuyita akamukolero atayagala ali so aloga simusobola nembatwala abaana ewa administrative otegeera butegeeza ba obibe omusango bagujjamu nebatamuyamba abaana okufubiraawo so olwokuba nali mpandise story nyingi ewadministrator ngambi bwenakolera pologulamu yasinga gwe mulamuzi yazikwata ku bwogere n'ebikolwa bingi oyo nampita naŋŋamba oyo obulu omwogerako oyita wange yensobola ki natwalayo abaana bamukwasa naye ategeera oluvannyuma nti alina omukulu Obuganda gavumenti yamugamba obiwe nagatbwe era nemufiira awo kyenakola nempatwala ewa Kaliko olukalaŋŋamba singa bwentayamba era bweyambulira n'ebyo nti sente bazimpe makopa sente zisobola kuyamba sente baana abo esina byaffe neŋŋende wa Semogere Semogere nampa background ngeri gyosibana Semogere era nga talina nnyo bakubabe ewa Mutibwa we yakulira noonya Mutibwa n'atakola ki n'atandaba kati newabeerawo namwandu omulala dokita owa Sebana
ye yamuwaako ebintu ndowooza atandise okugaba ebintu ngenda okulaba nga bambuulira ndi Masaka sefagiyafa ettaka omusajja yankubira bamusibye omwana omuzukulu naye maze okulaba ka vidiyo eyatambuza koze bamusibye nti aliwa nti Kabalagala n'enzija olfa kusimba ategeka nandeetako nansuula Kabalagala basangawo bakande enefuna omukazi akande nembabuulira sitori zonna nebagamba bwemugenda mu kooti yatuba furendi obukooti eddoboozi ly'omusajja omugenzi Sebaana nakigambako ne mutabani we yakumpaabira nyingidde mu byekika byesikwatagana mugazi lwakika kyamu sina nzinjagala naye omugezi alina byeyandikira nti nja kuwaabira konze nja kuwaaba nja kuba mujulizi nja kuleeta eddoboozi erya Sebaana Kizito muwozinetaagawo kubuye ne bweyagala okujjako omusango ne mugamba n'ekyo ekiraamo kyemutambuza mu si yakikola bwe munanyiiza nakyogera omugezi yaŋŋamba ng'ogyeko bino byagabye ekiraamo tekiriwa Lwanga yafa yisirowooza tebamuzika ne documents ne bagamba bw'abanga yakireka wa Lwanga yakola bibiri kuba ekikyogamba wakironda mu insurance mu office ekironde Sebaana musera okuleka ekiraamo ate mu ofiisi ye naye abantu basi ne mugamba nti ebyobugagga by'olina abaana bali 8 abazuku abamu 3 aba Kizito aba Yobu 3 n'abooli omulala ne 8 ne banyina yali atandise okubalyaga nga bagenze wabagundi wa telescope waba oba yabazikiza ate ne basirikamu so amuvuga wiivu mukazi we omuyita Saala yamutegeerera era abadde baweera omwana we bapuresha gye tubateekako oyo ogubasiba bamaze okugraduatinga n'ayita maama we abeereko okugraduation kati ne bamugobwali bagamba ani agambye nte maama wo nga bamugana n'okulaba ku maama we awako oba ku ssomero abo abaana baagala okugenda ku bijja bya jjajjaabwe tebabakkiriza muntu wa kika ki ng'olina olwandiko lw'enswa eka 3 ozandise otandika okuba eminya 2 egironda enswa n'ogiyiga n'omuggo gye obugagga bwa Sebaana n'oyo omwami abumanyi oyo Kizito nze byemmanyiko nti ono Sebaana tagulangako ttaka ng'aguze kibanja yagulanga ttaka yensonga lwaki abazze balwanagana batuuka mu land commission ng'ebuzigaawo batuukayo ne basanga amataka gali mu manya ga Sebaana ne bagenda bamugamba ttaka lino nsanze nga namunindage olimagana ebyo sibitunda nikumawo empindi n'ebizinga yalinayo yagenda okufa nga tumutwala mu kooti nga atambuza muggo n'atuuka awozangana n'abayimbi ku bizinga ebimu ebibiki alina agamu ge yatundanga mulimu gwe omukulu gwali gwa kutunda nakugula ttaka bino ebya insurance ebya politics bizzeemu oluvannyuma naye nga nebya mulimu gwe gwali gwa empande kano wenatandise okwogera ku byo wavuddeyo omukazi nga mwanyina wa Sebaana oba mwanyina Liyo yagamba ekyapa yalaga kirina ekyempande yakimusabye n'akisinga mu bbanga sina verifyinga ani yakisinze omuvubuka omusika naye Kizito talina ssente alina sente obukopi bubaawo ebyo n'abagagga nakugambye Sebaana ayitagaba sente naye nga ntazirina twatambula naye ne mu kampeyini nga tuli kusamwogeeri ng'akyama n'abagulira kasooli omwoki ebusoga oba awala batunda muwogo omwoki twamala kutuuka mityantu mugambe olutuluma ku kamwa kutuwe ku kyokulya nagamba nolyeyo akawooteri ntololyeyo akawooteri akanene nagamba ku kanene nnyo netugenda mbuno obutuuza mu foomu naye nga akalyamu sente teyazireka yagenda nazo teyazireka olowooza lwaki ayina n'okubanga ebyobugagga byonna teyabimentioning kuba ekituufu naye yafuwa ebimu tamanyi gebiri nga wala kugamba wekibuga ninawo naye bazirieka meka nja kukeberako mu ttaka bamusingira ebintu ne balemu okusasula kati emisango gituusewa kubanga omwana yagamba ennyumba eyo bagimulekereye Makindi oba Kimakindi oba Buziga nyumba ya famire eyekansange omwana yagamba kimaze okusoma mumpeeyo laptop ne kamera tandika okukola bidiyo bya mwami bagamba fetwetapulira
tata teyatutakulira omwana agamba nze musika wa taata bye bya taata wange byo biriwa waba ye musika nga wa myaka n'abagamba ekirala omwana omu abuzayo emyaka 5 kuba ku ssomero abalekemu emyaka 5 omwana amala okusoma bafunewo bakolaki omwana tasaba bingi laputopu so yembeera omukulu oyo wakoze eki naye nze bwagamba okumpabira ajja kuba nga talina kyakoze manyi mikwano gye maama abadde yakwatibwa covid nali muwadde amagezi awandikire pulezidenti baluwa nemwagiyisa wa pulezidenti wa Robert Mao wa alina access ku nsonga ate abo abaana bamukwatako bakipi muno ate Museveni asobola omuwuliriza sobola muyita mulimba ku baana nenkola ne kopi yange yitawa Sobugwawo omulaba alaba nnyo Museveni yateyo nabanaba abo ababiri nga mmanyi omu bw'atatuusa omulala ajja gituusa naye maama talinaddaawo agenda awona bw'anaaba awona ajja gitwalayo wa pulezidenti bw'abanga yagenda mu nsiko Ssebaana n'amulangira bulakyatule kimukakatako okulaba nga omuzukulu ono afuna feya kati omuzukulu ono nnyumba enakyagirimu agirimu naye tebakyamuwa ffeeya waliwo omukazi Meidi alimu bw'aba muwadde kinene amuwa 13 breakfast esapa werangi waliwo jajjaawe ku kyalo okwo atera okumuwa naye abalala bamuwa handout waliwo omugagga amuyita Francis Matovu yali eidi wa Sejusa mujjukira bamukwatako nga mumanyi ono talutaalo oyo yalabye akatambi kano yagambye ajja kuŋŋanya bagagga banne naye natekawo miliyoni 5 omwana oyo mumulete mu byobufuzi oba kuba meya oba kuba qualification azirina n'abamanyi Ssebaana alandire awo abanje ebibye ng'alina ng'alina waayimiridde kuba toyina mufunira mulimu tetulina kapita naye tulina amagezi kati bino babadde bamusibye omusango ogukyasitandinga akyalipootinga era bamuganye okwogera mu kamera naye ate ffe bebitakwatako nga mwogera sebo neyanziza nnyo neyanziige omukozi obulungi obutayogerekeka ensonga za Ssebaana Kizito zibadde zitukwatako nnyo ate era tujja kwongera okukukyaza n'okubuuza ebintu ebirala wendi mukama tukumbi